Abakulira amasomero g'Eklezia n'abasomesa mu ssaza ly'e Masaka bakungaanidde ku ssomero li St. Henry's College Kitovu mu kutongoza enteekateeka amasomero ga Klezia kwe gagenda okutambulira omwaka guno. Omusumba w'essaza ly'e Masaka Silverus Jjumba bw'abadde ayogerako eri abakulira amasomero gano abakuutidde okukulembeza ennono y'eddiini n'empisa mu bayizi. Mukulu wa ssomero yeekakasa ng'essomero lyakulembera lirina culture. Ekigambo ekyo nyinza obutasobola kyogera mu Luganda naye tukiganda waze culture. Yeringa ennono oba tradition, yes nnono. Enkola essomero ly'okulembera limanyiddwa lwaki? Nkola kimmwe gye mulina tradition. Wano munnamateeka w'essaza lino Alexander Lule walabulidde abakulira amasomero ga Klezia obuteetantala kuddamu kumala gagoba basomesa ku masomero nti kino kibatwalako ensimbi nnyingi singa babeera bakubiddwa mu mbuga z'amateeka. Lule era alabudde abakulira amasomero obutaddamu kupangisa bantu ttaka lya Klezia okwewala ebizibu ebiyinza okuddirira. Y'okugoba abasomesa oba abakozi nga tebabawadde mukisa kuwulirizibwako. Ekyo tuzze tukifuna enfunda eziwera ne tufuna obuzibu n'abantu baffe nkibagambye bakitereezeemu. Then ne mbagamba okubeera nti ettaka lye tuwa amasomero agamu lye galiko ettaka lya diocese. Management Committee ne Board of Governors abamu bagenda ne badiringa n'abantu abalala ne babapangisa oba ne babaazika. Tebalina buyinza ku ttaka lya diocese. Ettaka lya diocese omuntu yekka kitongole ekirinako obuyinza ye Estates Office etuula wano Ekitovu. Akulira ebyenjigiriza mu ssaza ly'e Masaka Reverend Father Michael Kamulegeya yeekokkodde amasomero ageegumbulidde omuze gw'okukoppa ebigezo n'alabula abasomesa mu masomero g'Eklezia okwewala omuze guno. Omukatoliki ayimiridde ku mpagi enkulu ennyo ey'amazima. Awo nno tubakubiriza abakulu b'amasomero nti ekyokukoppera abayizi kibeere ewalala yonna naye si mu masomero gaffe aga Eklezia Katolika. Omukatoliki yenna akulembeza mazima. Naye abakulu batukubiriza era ne bakubiriza n'abalala bonna abayizi n'abazadde obuteenyigira mu kukoppa bibuuzo. Kyetulowooza nti kintu kituufu nnyo. Twandyagadde abantu abayita mu mikono gyaffe babeemu ensa babenga batuufu. Bw'aba dokita nga ki dokita mutuufu. Awo eggwanga lyaffe lijja kuba tufuna abantu abalimu ensa ate abatuufu. Amasomero abalala bonna mbakubiriza ekintu kimu kyokka kwatagana n'abazadde n'abayizi n'abantu abali mu kitundu kubanga essomero liba lina stakeholders bangi tusigale nga tuli abantu tuli ttiimu esobola okusamba omupiira ate nga mpanguzi. Abasomesa abamu bo olw'okuba nti bayingirayo gavumenti yabapointinze bwekituuka ku byenkolagana olumu bakaluba n'agamba nti nze ndi mukozi wa gavumenti naye erabira nti essomero lyalimu ly'abakatoliki newankubadde nga mukozi wa gavumenti ne diocese ye mulinako obuyinza era gavumenti teyinza kuleeta musomesa mu ssomero ly'abakatoliki nga tesoose kubeebuuzaako. Essaza ly'e Masaka lirina amasomero ga primary 405 aga siniya 707 ko n'amatendekero ag'ebyemikono 18 Gertrude Mukyaba agafeeyo ku Spark TV.